Kakati video eno ekwasamuko ku nnaku era ekaabya amaziga. Ow'omutima omunafu giyiteko ojja kkaabira bwereere. Omwana gw'olaba oyo mu katambi mulwadde wa siriimu, naye ku ssomero gy'asomera bamuboola bamusosola, awulira ayagala kufa. Batuuka n'okumweyawulako, alina desike yiye kw'atuula ng'omulwadde wa siriimu ku ssomero. Buli mwana akimanyi nti ono mulwadde wa siriimu kubanga buli wamu bamulaalaasa. Ne waba ayitawo agenda ku kantini bagamba oyo omulwadde wa siriimu mumuviire asooka agula ebyokulya, bwe mumusemberera nammwe siriimu ajja kubakwata. Musajja wattu awulira obulamu bumutamye. Babadde bagenda ku ttuwa ne bapangisa bbaasi ezirina okubatwala ku ttuwa. Kati ye yagenza okutuuka nga bbaasi ejjudde mwalina okugendera. Omusomesa n'agamba abaana ababadde mu bbaasi, wandibadde mweseetula ono n'atuula, oba omukummwe n'amolera oba ye n'alera omukummwe ono wa siriimu atafunye kifo. Abaana mu bbaasi bonna ne bagamba tica nedda, oyo bw'ayingira mu bbaasi yaffe okutusiga siriimu ffenna tugifuluma. Ono omwana kyava agamba tica baleke bagendere mu bbaasi bokka, nze ntwalira ku boodayo. Era tica yavuze akapiki ke n'ateekako ono omulenzi omulwadde wa siriimu ne bagenda. Naye ne bwe batuuseeyo gye babadde bagenza okulambula ku bbeekeeri, ye nga bamweyawulako, ekintu kyakutteko tebakikwatako ku ssomero. Kwegamba alina akaseera w'atuuse ng'awulira oba ayagala ave mu nsi eno. Ali ku ssomero naye ng'obulamu kwegamba lwaki muboola bannammwe bwe mutyo? Ani yabagamba mbu siriimu akwatira mu mpewo? Si kirungi ndowooza mwana wa siriimu kuba ku ssomero ng'abaana bamumanyi nti oyo mulwadde wa siriimu. Si kirungi kubanga bino bye biviiriddeko abaana okwekyawa ne betta. Abaana beekyaye lwa nsonga basosolebwa mu bantu. Olaba n'omuntu omukulu bw'obeera mu banno nga bakusosola nti olina siriimu, omaliriza wesse. Mwalaba Suzani, ono Suzani wa Alani Kuluuzi, yatuuka ekiseera nga ne mu bantu takyayala. Nga kituufu akasente si bubi mu kasente akola naye nga bamusosola. Natuuka kiseera ddala n'alivaako nga takyalimira, ekyamuviirako okufa. Banange temusosola balwadde ba siriimu, nabo baba bantu nga mmwe. Siriimu akwatira mu musaayi, either nga weegase n'omuntu amulina oba ng'okwesezza ejjirita ey'omuntu omulwadde wa siriimu, naye takwatira mu malusu, takwata ng'ozannya n'abantu. Singa emusikati yasigasiga dde abantu baakola nabo. Lwaki musosola omwana wa munnammwe ku masomero? Ate n'amasomero muganenya. Lwaki temuvumirira kikola kya kutyoboola abaana balwadde ba siriimu mu masomero ne mukendeeza bayizi bannaabwe okubafutubbalako olw'okuba bo balwadde? Amasomero nammwe mulina obuzibu. Ekintu kino mwandibadde mukirwanako naye mutunula ebintu bino bigenda mu maaso. Kankutuusa akatambi k'omwana ono omwewulireko obulumi bw'alina ne bw'ayitamu ku ssomero okuba mulwadde wa siriimu. Vidiyo yiiyo. Teri kintu kisinga luma mu nsi eno nga bayizi banna abandikumazeeko ennaku bwe wandisanyuse nabo okuboola ku ssomero. Nebibeera bino sports biki samba mipiira ebyo, teri muyizi ayagala obeere ku sayidi ye, buli omu takwagala olw'okuba oyina ekirwadde. Bamanyi kikwatirawo, bamanyi olukwatako kikwatirawo. Era kasita okwata oti ku mupiira oweewuwo tagukusaba, ne opponent naye tagukusaba. Era olugukwatako bonna bakuviira buviizi bwoti olugenda mu golo ne kipa n'addukayo. Anti bamanyi ozze agukwata omusiiga ekirwadde. Ate we tudda mbya kiraasi. Nze abaana ku ssomero bankwasa desike yange nze kogu. Bangamba gwe tusembere ogenda tuulanga wekka. Tani gw'osiga siriimu. Bankwasa desike namba yange. Teri yayagala tuula na mulwadde wa siriimu. Bamanyi ndowooza kiyita mu gundi, kiyita mu mpewo mpola ne kijja ne kikulya. Naye abaana babodde nze. Olukwata ku mupiira teri akulumba, weewuwo tagukusaba, ne opponent tagukusaba. Era olugukwatako nga batandika wuuyo agukutte nga batandika okwesegula.
omupiira nga gutandika okuggwa nga bagenda mpola mpola. Omulwadde wa siriimu ku ssomero taba na mikwano. Era batica gye mikwano gyaffe. Ti okumanya ng'omulwadde wa siriimu aboolebwa. Naddala kati ffe abaana abato ku ssomero. Wande twalina tuwa. Tuwa eyo nga tugenda lambula beekeri za migaati. Ne baleeta baasi zaali 4. Kuba babalanga baasi ezo abaana tujjula bujjuzi. Baleeta baasi zaali 4 kuba ku ssomero tuli bangi. Kati nga tugenda tutuuka ku baasi olinnya. Omanyize sitera bba nnyo na mikwano giŋŋamba mbu simanya gwe jani tugende lovi jani tugende olinnye. Sitera bba na mikwano. Kati ntuuka nga baasi zijjudde nze ne Headmaster fe abasigadde ebweru ne piki ye. Abaana bagamba ono layini emu egenda leero no oba yabalere. Abaana be bagamba afadhali ogifuluma baasi. Afadhali ogifuluma. Nengamba nedda Headmaster ngenda genda naawe ku piki. Kati okumanyanga ebintu bizibu. Tutuuka ku beekeri jjukira ogenda ku beekeri ovaayo n'omugaati tumala olambula. Tujja ku layini abakozi batukwasa emigaati buli omu bamukwasa omugaati gugwe nga guli mu kaveera. Abaana bajjanga ku layini bagamba abakozi omuvubuka mumwegendereze tabakwatako. Layini yonna era beekeri eyo terineerabira. Twavaayo yonna beekeri etegedde nti nno ndi mulwadde. Nga beekeri yonna etegedde nti ndi mulwadde. Nga beekeri yonna. Naye nawulira nga njagala nfe. Nengamba naye bano abaana nabakola ki okutuuka nga batuuka okundaalaasa we batyo. Natuuka okumpa omugaati nga mpulira nswala nzenna. Nga mpulira njagala mbaluke enzigwewo. Naye nengamba owaaye kengume. Naye nga kyolina omumanya ebintu bizibu. Bintu bizibu. Kakati ekisookera ddala nnenya ne ssekunenya amasomero gano. Amasomero gagera ku makya ne bamanya nti omwana mulwadde. Abasomesa be batandika okuspreadinga information ey'omwana nti mulwadde. Teri mwana agenda kujja ku ssomero nga mulwadde wa siriimu atandika okweyogerako nti ze bannange ndi mulwadde wa siriimu. Wabula essomero ddyo nga ddyo lye likola awareness okubalaga nti mu ssomero tulinamu omwana guli ne gundi omulwadde. Essomero kibakakatako okukuuma privacy y'omwana osobola okumutebenkeza mu bulamu bwe. Oba okitegeera niyo omwana najja ku ssomero nga mulwadde wa siriimu ne mulaba nga waliwo bullying amukolebwako mu ssomero, baana banne bamuboola bamusosola, mwenge essomero ne mutavaayo okuluŋŋamya baana bano nti temumuboola muzannye naye. Obulwadde bwa siriimu tebukwata mu ngeri mwe gye mulowoozaamu. Mu kiraasi nnamba omusomesa otuuka otya okusomesa omwana nga ye bamweyawuddeko banne batudde eri. Abaana bano mubulina okubabuulira ne mubagamba nedda temweyawula ku munnammwe. Tagenda kubasiiga siriimu. Temugenda kubakwata temumuboola. Naye musajja wattu n'atuuka okulowooza okwetta olw'okuba alina siriimu. Kati mumulowooza muzadde we awulira atya? Bano be baana atuuka ekiseera n'alaba nga kituufu mugezi naye nga tasobola kweyongerayo na kusoma. Ng'abaana banne basusse okumuyisa mu mbeera ey'okugezesebwa. N'agamba naye omanyi ebyokusoma kambyesonyiwe. Abaana bangi bavudde mu kusoma olw'ensonga bwe ziti. Abaana ba siriimu bayitirivu bavudde mu kusoma olw'okuba nti abaana bannaabwe bababoola. Mu butuufu omwana agenda atya ku sports day olunaku olw'ebyemizannyo ne bamuteeka mu ttiimu ey'omupiira musajja wattu naye nga bw'akwata ku mupiira teri ayagala kugumusaba. Ne opponent gwagenda okuteeba naye n'amuleka ne goalkeeper n'agivaamu n'ateeba eggoolo nkalu kuba akimanyi owa siriimu bw'aba akutte ku mupiira n'oli ayinza okugukwatako n'alwala siriimu. Mazima ddala essomero ne mukkiriza ekintu bwe kityo kigende mu maaso. Bannange omulwadde wa siriimu naye muntu. Siriimu akwata muntu gwe weebase naye takwata muntu. Tayitira mu mpewo. Ticca n'ojja mu kiraasi abaana ne batuula eri sayidi owa siriimu n'atuula ku desike yekka
kwegamba omwana n'abeera ng'asoma naye nga ne byasoma tabitegeera kubanga baana banne bamuboola ne mutuuka ogenda kuttuwa baasi ne bagimuganamu okugituulamu abaana bagana batya munnabo okutula ffe tusomye n'abantu nga balwadde basiriimu bayitirivu naye ng'akuwa n'ekyokulya n'okirya kubanga tumanyi obulwadde bwa siriimu butya bwakwata. Amasomero mukole nnyo omulimu ogw'amaanyi okutambuza enjiri y'obutasasula abaana ba siriimu mu masomero. Ekintu kino kigenda ku affectinga abaana bangi mu masomero. Abaana bangi bagenda kuva mu masomero olw'ensonga ey'okubuulingibwa nti olw'okuba balwadde. Abazadde bangi bagenda kwetamwa. Obeera otya ewaka omwana wo nga bamubuulingira ku ssomero nti olw'okuba mulwadde wa siriimu. Ate n'abasomesa bano mulimu abatategeera. Ogusomesa ne gujja ne gutandika okuvuma omwana nti oyo mulwadde wa siriimu nga gwe gutambuza enjiri. Ebyo ebisomesa gyebiri. Si muwala si mulenzi nga bayisibwa mu mbeera eyo. Si kirungi n'akamu n'akeddagala. Okitegeera? Si kirungi n'akamu n'akeddagala omwana okuddaawo okumubeerako mbu olw'okuba mulwadde wa siriimu. Vidiyo eno enyiizaamu era ekwasa ennaku omwana ng'ono okuyita mu mbeera ey'okugezesebwa bw'etyo. Ago ge mazima. Amasomero mwetereze mukyuseemu. Abaana mubabuulire mubakwansolinge nti omulwadde wa siriimu naye muntu tagenda kukusiga siriimu olw'okuba ozannya naye. Nabo mubawe obulamu bwe beetaaga. Muleme kubalaalasa ku ssomero ddamba lyonna nerimanya nti omwana mulwadde. Essomero ddamba. Mulimba nnyo nammwe. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera ab'ekumi na ku mukutu. Mbaagala nnyo mwena mwena Omukama Katonda bankuumire embeere bulungi mweraba.